Okuva obulwadde bwa COVID-19 bubalukawo mu Uganda mu mwezi gw'okusatu omwaka guno, emboozi y'abantu yakyuka nga kati bw'oyogera ebigambo nga masiki, sanitizer, social distance, okwetsamula n'ebirala, obwongo budduka mangu ku korona. Obulwadde buno bwerabizza bangi nti n'ekiri atabaala njogera ku mukenenya oba siriimu nakyo kikyegirisiza mu bannayuganda ng'era abaliyo mu kakadde kamu n'emitwalo 40 oba olyawo n'okusoba k'abasenadda. Wayise emyaka egikunukkiriza mu 30 nga gavumenti yaakuna eggudde olutalo ku mukenenya ng'ebunyisa obubaka bwa Abacha omuli okwewala okwegatta, okubeera abeesigwa eri abafumbo n'okukozesa akapiira. Mu 2017 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yalangira akaweefube okumalawo obulwadde bwa mukenenya mu mwaka gwa 2003 tegunatuuka. Kaweefube ono atunuulidde nnyo abasajja okwenyigira obutereevu mu kulwanyisa obulwadde buno nga n'emisinde gya Ssabasajja egy'omulundi guno kino kigyesibyeko nnyo. Newankubadde byonna bikoleddwa, wakyaliwo omuziziko munene olw'amaka agamu agakyaboola abalina akawuka kano. Jennifer Nabirye, mutuuze ku kyalo Kalagala mu ggombolola y'e Kalagala e Luweero. Ono awangaala n'akawuka akaleeta mukenenya, wabula ebyamutuukako ng'akizudde abinyumya abiddeŋŋana. Ne gye buli eno sikyakyama waka era nayawukana ne famire olw'embeera ey'okutulugunyizibwa eyampisibwamu n'embeera ng'atali mwana olw'okubanga nafuna obulwadde n'ensosolebwa. Ono mu kiseera kino abeera mu kazigo oluvannyuma lw'omwami we okumufaako nga muzaddemu abaana 9. Abaana abamu ab'ewaka abaamuzaalokuka baamulemesa okubeera nabo era tasobola kwerabira lwe baamutuga ng'agenze okubakima. Kakati nali ntuuka bwe nti nga njagala ngambe bannayibba bano bagende bampitire waswa, mulaba nga asibyeko ebidomola alinnya eggaali ng'atajja eno gye ndi, basobola asimbula akagaali n'agenda mama n'ajja ku kkubo n'angwa mu bulago n'antuga ngenda okulya nga anyize nga mpulira amalusu newengamira tegagenda ne mugambo waayo sinnajja kuyomba naawe sikyame wuwo n'akuba n'atuga. Nalina enviiri nga nzisibye za miguwu eno bwe nti taata wange najja n'azikwata bw'ati n'azinyolera ku mukono gwe n'atandika otereza mwenyereze n'ankuba n'atuga n'akola ate nga yakuttibwa. Nabirye y'omu ku bantu abasoba mu 4,000 abawangaala n'akawuka akaleeta mukenenya mu disitulikiti y'e Luweero abayambibwako ekibiina ki Health Response for Community Development and Sustainability. Wali ku ddagala ly'amaanyi nnyo ate ng'eggwanga teryasobola kulowooza ku bantu abo nti abantu bano abali ku ddagala kati batwalire emmere ku maka gaabwe gye bali kubanga tewali ntambula tewali kiki naye ffe ng'ekitongole twafuba nnyo okulabika nga tutambula mu maka nju ku nju tusobole okubawa ku buyambi bw'emmere kuba bali ku ddagala n'okubatwalira eddagala mu maka gaabwe kuba tewali kutambula. Musisi naye awagira ensonga y'okuyingiza abasajja mu kaweefube okumalawo mukenenya kubanga abasinga batya okugenda mu malwaliro okumira eddagala olwo abamu ne badda mu kubba eri abakyala baabwe. Ate n'atya okugenda ku ddwaliro kyebava babba eddagala ly'abakyala baabwe ogenda okutuuka omukyala ali takkebaga nti munna eddagala yange ndaba likendeera bukendeeza naye mu nnyumba tulimu bameka 2. Musisi ateesa nti gavumenti yanditandise okulowooza ku ngeri gy'esobola okuyambako abawangaala n'akawuka akaleeta mukenenya basobole okweyimirizaawo. Naye kiki kye tugenda obbakolera abantu bano owulidde okulaba nga bakufuna ebintu ebiri sustainable oba omuntu omuwadde kumukolera kumuyigiriza bya woteeri kumuyigiriza kufumba mukolere ne woteeri yennyini. Ku Lwokubiri nga 1 Desemba Uganda yakwegatta ku nsi yonna okukwata olunaku lw'akawuka ka mukenenya olujjidde wakati mu kiseera ng'ensi yonna ebirowoozo ebitadde ku nnawookera bwa ssenyiga omukambwe. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.